olwaleero lwakusanyusa baliwo mundikinini. Abawagizi ba Bobi Wine bamutegekedde okusaba byengenda okubeera nga nkutuusaako kossa ne wano munangate mu katambi Bobi Wine kabadde kakutte munangate etabbu ku mukutu ogwa TikTok ku sayidi y'emu King Saha embeera temubeeredde munangate ennungi afunyeemuko ka accident wano ku mmotoka ye ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo wabadde munangate wali mu jjinja bamutajamira nti nsinziira ku Jaminati Yugi wabula kansoke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba kakati nno ntandise wano actually ku bumu obutambi obukyagenda viral bulaga nti bakyamisinga munangate Bobi Wine abantu ba Bobi Wine babutaddeyoko wali era nga ndabye nga bugetinga nnyo munangate viral kakati nno nga boogezako okulaba akatambi kano olwaleero mama olwaleero lwakusanyusa baliwo mundikinini ennyenye kiwato nekyekyusa obulamu bwa kiseera tulifa ne tugwawo amanya agange ze bampita Kyagu kampiteyo babi yamanye ebyange babi nawe tosaza situka ne twenyenya obulamu bwa kiseera tulifa ne tugwawo. ku sayidi y'emu abawagizi be basazeewo okubeera nga bategeka munangate olunaku olw'okumusabira omukiipingira munangate mu ssaala yonna gyali eyo. Ffenna bannayuganda tugenda kubeera n'okusabira omukulembeze wamu ne mukyala we omukulembeze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert wamu ne maama Babi nga tubasabira Mukama ayongere okubakuuma okubalungamya okubeera wamu nabo era okubagumya olw'embeera yonna gye bayitamu obudde buno paka abavuunusa embeera eyo. Kale nno munnange nkusaba beera wamu ne bannayuganda bala bonna ku mutimbagano gwo gukozese nga osabira omukulembeze weereza obubaka obusabira omukulembeze wamu ne mukyala we olunaku olw'enkya ku Sande ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa February omwaka 2026. Weebale nnyo tambuza akatambi atukwagala nnyo gwena munnayuganda. Jjukira nti no Bobi Wine munangate akyekukumye ku bigenda mu maaso era nga bw'owulira munangate webitambula ffe wano tuliwo munangate okubeera nga tukutegeeza ebifa munangate ku serebuwo so kyolina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi wabula nga nkongeddeyoko omuyimbi munangate King Saha afunyemuko ka search problem abadde munangate ku lugendo lwe era nga boogezako okulaba babadde bamakanika nga bazze munangate okubeera nga bamukolako. Jinja Road lwe luguudo oluddirira olubi mu Uganda yonna awo wonna mu babira wajjudde obunnya kye bukola abantu butugw'omu kw'omu era ffe bamu ku bavictimu kye lutukoze olwaleero emipiira ebiri ttawe. Jinja Road ekkubo funnyonnyonnyo tusize ku kkubo. Jinja Road lwe luguudo oluddirira olubi mu Uganda yonna awo wonna mu babira wajjudde obunnya kye bukola abantu butugw'omu kw'omu era ffe bamu ku bavictimu kye lutukoze olwaleero emipiira ebiri ttawe. Jinja Road ekkubo funnyonnyonnyo tusize ku kkubo. Omuyimbi munangate King Saha so nakakatambi nako kabadde munangate nga kakutte munangate etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Ojjukira nti nkutegeezeza nti ffe tuliwo munangate okubeera nga tukutegeeza ebigenda mu maaso munangate ku serebuwo ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yugi ebisigadde byonna gwe just biturekere kasita obeera ng'osubscribinze.